bannange baganda bange abatulaba ku Mapu Media TV ntandikiddewo mu speed boba olina ennamba ya Honorable Kiyaga Saidi awo ayina ennamba ya Honorable Seggona Honorable yenna essaawa zino alina ambulance baganda ensumbuwa network evaako baganda bange abali ku mukutu guno nga mundaba simanyi network kyebadde naye omuntu yenna nga MP mulina ambulance abaana baffe ebbanga okuva lwe bafunye accident bannange balajana balina kirebe alina ambulance MP Kiyaga tutera okulaba awo Gundi abaana balina kirebe we bafunidde awo ng'oyingira Kyengera Nakirebe bannange awe Nakirebe nga ewa balumbu yawo bannange mwanguwe omuntu yenna alina essimu ya Hildaman sigirinanze ayanguwa ataasa abaana baffe babateeke mu ambulance tetunnamanya oba taata wa Bobby afudde oba tannafa tetunnamanya naye Sama akyalimu akwogera Sama afunye asoose n'akwata live awo video awo naye nga naye ali mu kiwalazima naye saawa zino embeera eriwo tebannava we bali naye Nakirebe bye mbagamba ye Gundi entuufu so baganda bange MP nalabako Gundi Seggona ng'alina network kinsumbuye so bannange network z'olwayo kyezitukoze bambi mwanguwe abaana baffe tetunnamanya taata Bobby oba afudde oba mulamu mbasaba bambi munyambe alina ambulance tulina ambulance nyingi abalina ambulance ababaka baffe mwe muzisinza osobola n'okudduka wane yemakindi weeri wamahona lebo Serukenya taasa abaana baffe bafunye obuzibu bafunye accident network ekumalako ne wuzo byebyo network bye Uganda ne kasita wamma mu kitegedde Honorable Serukenya wamma bw'oba osobola okudduka genda Emigundi awo we bafunidde Nakirebe awo wa Hildaman ne basalagana ne Busiro East ewe ya Medad Seggona bonna babaka baffe balina ambulance bannange ebbanga lino lyonna tewannabaawo poliisi ndoza bwetegedde nti bino byaffe bya Nuupu baagala baffe bufi tewaliiwo yayambye bannange wenjogerera bwe bwanga ndi ku live eno nga wali watuuseewo Gwelandi Gudu ne wenzijidde ku live mbadde nakwogera ne Sama bannange mwanguwe mutaasa abaana baffe abaana babadde bava mu kooti e Masaka ewa muganda waffe ewa baganda baffe Bagadafi bafunye ekizibu muyambe ali okumpi twetaaga ambulance egenda awe Nakirebe nga era ewafunira accident ono omuwala waffe Megan we yafunira accident mujjukirawo emmotoka bwe yamuliirako ekisambi kyonna era nabano we bafunidde awe wantu awo ku nsalo ya Seggona neya Hildaman wabi nnyo olukubakuba bwe lusigira bwe luti waliwo oluguudo baagaana oddukola waliwo obuntu obukola bwe buti bukukuba ekigwo so tetumanyi oba taata Bobby akyali mulamu oba afudde naye tusabe Katonda abe nga tafudde naye amawulire ge tujjayo amawulire ge tufuna nfa kwogera ne Sama ali mu kaaba bukaabi mutuyambe ebirala byonna tubimanye kubanga kati ne bwe tukola tutyaffe tetulina bwe tusobola kuyamba ne bw'ovuga emmotoka kati otuuka ddi ne ambulance erina Gundi clear the way erina bagiyita batya ebyo byonna byerina esobola okuvuga n'etuuka naye weetuukira eveene eddeeri Serukenya wamma bw'oba olaba bali ababaka baffe tebakisobola dduka mangu ambulance Gundi ayina Hildaman oyina ambulance tyasa abaana baffe Nakirebe awo wakati we Nakirebe ne Kyengera abaana abo we bafunidde accident kindly please Masaba gw'ogamba gw'owulidde agendayo ate Masaba ayina emmotoka bannange Masaba twagala ambulance kati wano Segirinya senga yatuuse dda twagala ambulance bannange ababaka betulina abalina ambulance Serukenya wamma bw'oba owulira message essaawa zino abaana baffe bali bubi
abali okumpe bannange muyambe abaana baffe abo abasajja bwe babasangawo abaana baffe bajja kubateeka mu kabangali eyo bafiire eyo kubanga bo kye baagala. Muyambe nammwe abali ku ground awo wennyini abaana baffe wafunidde accident muyambe mubeere mu mbeera ng'era bwe tukimanya abaana baffe mumanye okwebeereramu bambe muyambe ba MP bet Namboze Teddy Namboze toyina ambulance Medad Segona mmanyi oyina ambulance n'eyasejjirinya gw'ogirina mpozi nga wakagizaayo eyasejjirinya eri mu lujja lwa Segona yagitwala awo mbw'agikuuma weeri awo mpozi nga baakagijjawo naye n'ewa Segona era mu lujja waliwo eyiye gyesirabangako wano nayo weeri gyesirabangako wano ng'etambula naye nayo weeri bw'eba nnamu nga si kikuba oba ani awo omulala wano ate gundi we Nansana abawala ne Nansana asobola okudduka wano Wakayima naye teyajjayo gundi teyajja na ku vetting tagenda teyajjayo mpapula ate oyo naye ate yali yazze okuyimirira abaana baffe Wakayima wamma bw'oba osobola dduka wamma driver ateekemu wakiri ambulance zituukewo 5 omulundi gumuffe tusinga ambulance Teddy Namboze ng'ate y'abatomedde kale byonna kye kiri nze sifudde kwani abatomedde tusooke tutaasa abaana abo abalala tubaddeko so baganda bange abatulaba basama emmotoka mwe babadde efunye accident taata Bobby tetumanyi oba mulamu oba mufu tusaba Katonda eryeggulire libeere nga teririiko bantu bafudde naye emmotoka eweddewo ebisigadde byonna tujja biwa updates naye essaawa zino tusooke tutaasa abaana enebode ng'oli awo ekyengera meeya Walukagga toyina ambulance nkimanyi ne you can coordinate there ate ekirungi obadde nabo you can coordinate meeya Walukagga coordinate abaana batuuke ebira tunaabirabira mu ddwaliro meeya Walukagga obadde nabo abaana abo bwe bavuddewo ntegeezeddwa bagenze ow'omu ku mubaka kweyegwanyiza ekifo ky'akalungu east gwe bayita Nkerettanyi gye bavudde bwe bavudde ku kooti bagenze wa Nkerettanyi gye bavudde okujja wano ate bagwe ku accident abantu bonna abali mu gundi awo bambi essaawa zino mutuyamba abalina ambulance kubanga anything can happen now ate anything tusobola okukitaasa essaawa zino bambi ffe tusinga ambulance mu ggwanga Uganda at least make zibeerewo mmekaawo eyasejjirinya weeri awo bisumuluzo biteekwa okuba bwa Segona nawulira abakazi be bakomplaining abakazi b'omugenzi nti Segona ye yagitwala awo Honorable Segona bwe ba weeri awo bagidduse mangu bajjewo abaana banaagiza ne parkinga abaana baffe babagaanidde mu kooti omusajja asomye ekisango n'asoma olukaladaala olulinga olw'ekiraamo n'atwetoolooza oba abantu batuyita basiru neyeetooloola n'agamba okusinziira ku kino lolololo then okumaliriza ng'omuntu yakooye nadda n'alulinga mu bail denied kyova olaba olumu nina abantu waliwo abantu abali mu nsi z'abawalabu ng'olumu tomusaasira nakyakoze omuntu omwetoolozza omubonyaabonyeza omusibye omwetooloza n'omuleeta ne mu kkooti n'omufuula omusiru omuntu jangu buzi omugambe okusinziira kino na kino na kino leeta simu okusinziira kino na kino tuganye beyiro tugiganye n'omuntu omuyimiriza essaawa mmeka wangi nawe gyebalesebo wakati wa Kyengera ne gundi ne Nakirebe esebo wakati boba nsanji kati awunge Nakirebe kale sebo bane mwanguwe ne banayi lwaki tubo n'obubeera mu nsi akakaguudo ke Masaka kafu akakaguudo ako kafu ate ddala awe wantu wafu walinga bwe bagamba nti Museveni talikola kale Museveni waayita emyaka 4 oluguudo olutwala omukulembeze w'eggwanga emyaka 4 oluguudo olutwala bineti wakabye bivaako wamma
eruguudo luganye okukolebwa oluguudo olwo baluliiriddeko ssente oluguudo lwagaana okutereera wali mu katonga baateekayo kali ttunsi wano oluguudo awo okuvaawo okugenda awo okuva ekyengera awo waliwo akantu ako akakola bwekati bannange wabi naye oluguudo olutwala omusajja bwe mulaba ebyo bivaako netiwaaka yatusumbuye dda nze simanyi na lwaleero kyeyabadde netiwaaka yatufuukidde ezzike bannange simanyi oba anaakwata ssimu eyo netiwaaka yevaako sama takwata ssimu ate nga gwe mbadde njagala nkole ki kati ate bannange kyenjagala ogwa ate ono simu ate agifudde bize simanyi oba takyasobola kwogera ambulance alya sama yogera bambi anti sama kyendiko waliwo aŋŋambi ali awo nsangi mbuli akafo kennyini bajja poliisi ey'Ennakirebe muli ku poliisi ey'Ennakirebe anti byendi mu kukolako sama ku poliisi kwennyini Ennakirebe waliwo abafuna ambulance endala bannanga abatulaba ku maapu essaawa zino samawuuna ali ku layini sama essaawa zino ndi live ensi yonna ewulira essaawa zino ndi live tugezaako coordinate nga tulabe bannanga abali awo ku poliisi Ennakirebe abaana omusaayi gubaggwamu tewali ayamba kyokka ne poliisi weeri bambi bwe wabaawo omuntu yenna omwana oli ankubidde kamale omufuna wano ankubidde diode received Brad otuuse bali ku poliisi Ennakirebe naye edduka mangu omusaayi abaana gubaggwamu kale ba MP abali awo bonna baffe nze kyemuva mulaba nze nkuba nze era bw'ojja mu gaapu zange nze ebyo bye MP ambulance ebeera mu constituency eruwa awo wennyini we balinaanidde ddala gundi ewa Hildamani balinaanidde ddala wane Nakasozi ewa Sseggona bali ku nsalo awo wonna waliwo ambulance simanyi nagwe abalala tebateekako amasimu simu zibeera mu bunyonyi Honorable Serukenya simanyi gundi eno nebo naginoonya kati bannange mulaba nnyo kati senga tubadde tulangirira kaadi senga bali kuno bajjudde bannange kati Serukenya namba ya Serukenya muno teriimu mukana ate erimu eno ani wano omwangu amanya mwe mukuba ku masimu bambi abaana omusaayi gubaggwamu simanyi gwe nkubira wano simu endala ziri kuno wama abali enkyayengera n'ensanja awo
mudduke mangu mwenna abali awo muli bantu baffe awo wonna tewali ba NRM abaana omusayi gubagwako gutya okuva eddakiika ezo zonna mpositinze vidiyo nga kuyise eddakiika 49 kubanga mbadde nina vidiyo call conference gye mbaddeko nga simanyi na kigenda mu maaso omwana nankubira ate ng'ali Masaka nti abaana bafunye accident okuva lwe natandise okwogerera ne bwe natayireddeyo posti lumbu ye yabadde yataddeyo dda ng'essaawa zino tewannabaawo ambulensi byambulensi byonna mu biteme abo mwabiteekako bipande biriwo okunyumisa bunyumisa Walukaga naye abadde Masaka simanyi muntu wano mumputere wano baani omulala abaddeko nsobola omukubira abantu badduse mangu ne bajja munterekoko wano muntu ki omulala ali okumpi amini gwe babadde naye wano nsobola omukubira anna bambizibu batuzza mbizibu Oserukenya simu ze zonna alina simu nga 6 takwata masimu zibeera mbunyonyi ababaka mutegeeko amasimu tujja bakubira nga babawadde kaadi gwe tukubira nga afunye kaadi nga taliiko simu ye nga tumujja ku lisiti waliwo ebinyinza n'okunyinza oyo Hidamani sirina namba ye ogundi Segona sirina namba ye Paulo Musisi Media sirina namba ye nina abantu besoogerangako nabo kati Paulo Musisi soogerangako naye ate Bobi bamutadde mu ICU Mapu Lubaga temuli ambulance munange byetulwanira gwe mulaba tulwana tufeeyo nolaba nga nze nfiira ku muntu abadde mu kifo kyonna nga ali mu kulya ssente ali mu kukola bya kisiru byonna nze njagala Museveni kuvaako abantu abalala bali mu gundi